Olivia Nakatonga mutuuze ku kyalo Ggangu C tumusanze apootya na bisago mu kalwalira kamu mu kitundu kino. Nakato wamu ne bba wajjanjabya mu ddwaliro e Mulago be batuuze abakasembayo okulozwa ku bukambwe bwa babijambiya. Nga nze ndimu nga twebase ababbi ne bajja kati nze nabadde nzokaamu nti ne batemajambiya. Abalumbaganyi bano tebaakomye okubatematema n'ensimbi ze babadde nazo baazitutte. Baamusabye ssente kuba naye baamutemewe bati n'abalagirira wesire ne bazijjamu. Ku kyalo Ggangu D nawe tusanze abaayo balujja babijambiya bano. Twahayiga agamba nti abalumbaganyi bano basooka kumenya nju era nga beekangira ku kitanda kwasula. Omusajja yannombye nga neebase amenye kufulu nga alina ejjambiya yokka gy'abadde nayo nga mbadde ebintu bya black ne gumboots. Naggulawo nga neebase namwekangidde ku buliri ng'ayagala kuntema bulago. Ejjambiya n'agezaako okutema ejjambiya n'enkutama wansi yabadde agatema bulago n'atema omutwe n'agalira okutema bulago n'atema omutwe omulundi ogwokubiri. Tulwanagana naye nga mufulumya wabweru nga yagala kutemera mu nnyumba. Bano kumanya tebasaaga baalese n'obubaka obuwandiike ku bisenge by'abatuuze obusoma nti expect us anytime ekivunulwa nti mutusuubira akaseera konna. Isi y'ekitundu kyaffe yandibadde ekoze ekimala naye obuzibu we businga okubeera abasirikale ku station ekibiri tulina batono ddala nti ettundutundu lye bavunaanyizibwako bw'oli baliyira okuva mu kaliddubi okutuuka ku nnyanja ettundutundu ddene nnyo. Abatuuze kati bali mu kutuuka kutagambika wabula nga bamu olunywe balusonze mu ba crime preventers. Ba crime preventer kwe bali naye be basinga otutigomya n'otubba. Ba crime preventer bo amazima bandi bajjeewo ne bakomya ba LDU. Kwa ba crime preventer omulimu gwabwe gwabalema. Osatwala ekitundu kino akasiza obulumbaganyi buno. Onagamba nti abasirikale balina batono nga ne pikipiki ezannyabeko poliisi okutalaga ekitundu nazo tebalina. Because my area cannot be motorized by a motor vehicle. It is only motorcycles that you can penetrate to, and that is where those people target those areas. How many motorcycles do you have? I don't have even one single. I only used 99 to get from borders and use it at night to respond quickly. So you borrow the border to go? Yes, because they are together, working together with me. So they could help me at night. I patrol. Then in the morning I see. I give them. You pay them? No, they are security. They are working with security. Obulumbaganyi bw'ekikanga kino si bupya mu ggwanga wabula nga ekisinga okweraliikiriza nti abali emabega waabwo emirundi egisinga tebakwatibwa. Mu kitundu kye kimu waliwo omusajja asimatuse okugajambula abatuuze oluvannyuma lw'okukwatibwa lubona ng'aliko ennyumba y'omutuuze gy'amenya era nga poliisi emutaasizza. Ivan Kimuli Kigozi, NTV ku Sawemo.